Linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Anina ebifaananyi bino, waliwo ekifaananyi ekikyolaba ku screen yo ne vidiyo egenda maaso ku side wali eri. Mwenna mumanyi omukyalo ono bamuyita Pastor Miriam Walugaba. Alina smile ennungi, aweereza Mutundwe Christian Fellowship. Akati wali bali waliwo vidiyo eriko muvubuka omuto mwenna gwe mumanyi, alina channel ayitibwa Alan, blogger, bamu ku blogger abali mu Kampala. Yali akola ku TV yo CBS oba TV y'Obwakabaka linnya ndyerabidde. Nina ebigambo bye nayogerako eddaawo ne mbagamba nti Pastor Miriam Walugaba bakunoonya. Nabategeeza ne mbagamba Pastor Miriam Walugaba bakunoonya. Baagala kukuba. Bwe twogera ebigambo bino tetwogeza busungu, tetwogeza bukyayi, tetwogeza bujja. Tulaba ne twogera. Bwe tuvaayo ne tugamba nti gundi oyigiriza enjigiriza enfu, tetulina kigendererwa kya kulwana naawe. For example, omuvubuka omu ali awo ayitibwa Jack Online Ministry. Twavaayo ne tukugamba oyina enjigiriza enfu, kino na kino na kino. Ddamu ebibuuzo bye tukubuuza, tobiddamu. Naye message z'osindika bwe nzi screenshotinga n'enziraga abantu, ennaku eyinza okutta. Owulira ennaku ku mutima. Ate ng'omuntu akulaga alina following emugoberera. Kati ebintu bino tuba tubyogera, tetubyogeza bukyayi oba nnaku. Pastor William Walugaba simusisinkananganako. Mulaba bulabi, mulabira eri. Naye nakola vidiyo emabegakaawo, abajuulira. Leero tuba tulina okwongerayo episodes zaffe eza You Must Be Born Again. Banga tulina ebintu bingi nnyo ebyokusomesa. Eyoka topic etwala episodes ndooza nga 10 n'okweyo tetuzimala nayo. Bingi nnyo. Naye tupozinze for today okusobola okuleeta alert eno. Pastor Miriam Walugaba kye baakola bali, naawe kye baliko kye baagala okukola. Ekyo oba oyagala oba toyagala. Waliwo TV ne radio y'abalokole yakuyita n'ogenda ku interview. Poster gye baakola bakwanirizanga star. Fenna tumanyi star dome tekitegeeza era gye kiva n'ebikivaamu. Ebyo bye batandise okukola bye baakola omuweereza wa Mukama ayitibwa Judith Babirye. Bo batunuulira avuddeyo gwe batandika. Tetubyogeza bukyayi. Naye mwe mulaba ng'ebyokusaaga gye biggweera nga mutandika. Leero mwenna mumukubira mu ngalo. Naye bw'amala okugwa wansi ne bamumegga, mujja tandika okwogera nga we muli mu kwogerera Judith Babirye. Gwe wakola biki. Naye ng'ekkubo eryali limutwala mu kuzikirira, abasinga mwali muliraba. Abalala be sijja kwogera. Pastor Miriam Walugaba
omanyi truth hurts, amazima gakaawa, amazima gakaawa. Naye nga amazima nakola vidiyo eyo naye ng'omanyi tetulina maloboozi, teri ayagala kutuwulira. Amazima gakaawa. Truth is bitter. Truth is like a lion. Truth is like a released lion. Release it, it will defend itself. Ye empologoma, empologoma jite kwekasitota amazima geyimirira gokka. Buli woyita amazima, amazima gayimirira gokka. Waliwo olunyiriri lwenjagala obasomera nga sinaba kujja wano ku kintu kino ekigenda mu maaso. Ngenda kubabuulira ekigenda mu maaso kye bali mu kukubalira. Bali mu kukikupulaningira. Ekyo kye bapulaningira gundi omusumbani Mami Teddy Bujingo naye bakimupulaningira ne bakimusuulamu ne bakimulekamu. Bakipulaningira ani omulala ayitibwa ani Musumba Manjeeri naye bakimupulaninga ne bakimusuulamu. Era abantu be bamu, layini yeemu. Mwebale mulina amafuta muweereza naye wabeewo ebintu ebimu bye mutunula nammwe mulabe nga reality is ku plate tunula olabe. Kama yebazibwe nnyo. Babloga waliwo bloga omu sijja mwogera linnya yagenda n'akola interview ku Mami Teddy Bujingo. N'amugjamu byonna bye yamugjamu n'eŋŋamba bannange wuliriza tunulira. N'amusosonkolamu byonna. N'amala n'abikwata n'abitwala eri ku ludda olulala. Ye n'akola ssente n'atambuza bu vidiyo ku YouTube n'akola ssente n'afuna fame. Ye aba akola. Waliwo embaga ebaddewo, omukolo gubaddewo ogwa Bujingo ne Makula. Omukulu y'omu yali atudde eri mu bitiibwa nga bamuwadde akasente ne kamera ze nga ziri wali. Era oyo omukulu y'omu twamulaba ng'ali mu ofiisi eyasolt. Omukulu y'omu ne bamuwa ebbaasa, job well done. Y'omukulu y'omu ne tumulaba ng'ali ne Musumba Manjeeri. Bano bonna abakola ebintu bino balina altars kwe bava. Twakibagamba, twakibabuulira naye mwe muwoza tunoonya mannya, tunoonya byaffe, naye at the end of the day mukubwa. Kiringa ekyokusaagirira, kiringa ekirabika bwe kiti nti kyangu. Kyekyo kye baakola omukulu omu, omuyimbi omu ali awo, yali muyimbi wa gospel, baakimukola. Kugambye baakikola Judith Babirye. Baakikola Judith Babirye. Judith Babirye ani atamumanyi? Twatandika okuwuliriza Judith Babirye nga ne ba Miriam Walugaba teri n'omu amanyi nti alibeerayo, nga tetubamanyi. Ba Judith Babirye ne bakola anthem mu church. Ba Judith Babirye ne bakola revolution, ne bakola revival mu worship ministry. Ba Judith Babirye naye root
gye bayitamu okukuba Judith babiri. Bayibuli esomesa bwetya nti mutunule, look, mutunule, be at watch, omulabe wammwe awuluguma, atambula, awuluguma ng'empologoma, anoonya gw'anaalya. Kati waliwo omulala oyo mwenna mumumanyi, Wilson naye baamukwatamu. Yagala gaana, nkyawa tonkyawa, bino mbyogera, saagala sente zo, tonsasula, tompa subscription yo, tompa like yo, no share yo tojimpa. Sibyogera nkufunemu, nkiddamu, tompa share yo, tompa like button yo, tompa subscription yo, naye kambyogere. Woyinza olowooza nti bino mbyogera gonjagala ennyo oba omanye ennyo. Seegomba nakundaba kyovola n'ekifaananyi kyange tokiraba waawo. Naye root bino bituluma. Root gye bayitamu okukuba Wilson Bugembe, yeeyo gye bakozesa okukuba Judith Babirye. System yeemu gye bakozesa okukuba Joseph Ngoma. System yeemu gye bakozesezza okukuba omwana ono ayitibwa Abimalanga. Mumanyi omuyimbi oyo ayimba Obimalanga, Obimalanga, luyimba luli awo bwe lutyo. Ye system yeemu. Baali baagala kugezaako kukozesa system yeemu okukuba mukyala Ssenfuma ono UCC. System yeemu gye bali baagala okukozesa okumukuba, naye lwakuba nti ye alinako ekintu ekirala, alina menta oyo yamuliko nga si mwangu. Naye olaba baali batandise okumulinnya. Kati system yeeyo yeetambula yeenoonyeza. Miriam Walugaba yatandika dda. Waliwo nakola video n'enkiyisaawo. Kati yeeyo yeemu gye bali mu kukozesa. Secular, ekigambo ekitibwa secular kiva mu kigambo secularum. It's a Greek word. Kuba ebigambo eby'oluzungu ebimu biva mu Greek, biri derived, biva muno ne babikyusa. Secularum, secular, kitegeeza without God. Kyovolaba bagamba ayimba ennyimba z'ensi, ayimba secular music kitegeeza ki? It's music without God. What's gospel? It's good news with God. Kati omuyimbi wa gospel okujja n'ayimba n'omuyimbi atali wa gospel kitegeeza okute music with God mixed with music without God. Two altars. Kuba gwe oyagala collaboration. Kyova olaba nti bano abasajja bali mu kubavuga babajja ku kye tuyita ministry, babayingiza mu kye tuyita industry. It's about fame, it's about sales,
tubiyingiza meka, tufunye meka. Fame omanyikiddwa, buli womanyika industry ngefuna, buli womanyika industry ngefuna. That's their root. Chovolaba babateerawo ne UPRS. Is it UPRS? Ekitongole ekisolooza omusolo ku bayimbi. Nti babavuga babajjeeno kukiyitibwa gospel, babayingiza kukiyitibwa secular room gye babateeka. Babajja ku good news, babayingiza mu industry. Kyova olaba nti waliwo ekiyitibwa secular music industry ne gospel music industry. We babateekaawo, we babateekaawo. It's no longer ministry but industry. Tunulira omukyalo oyo. Omukyalo oyo muweereza wa Mukama. Root gye bali mu kumuvugiramu, kubanga baawulidde ng'aleeta atendereza oluyimba oluyitibwa zikube bwepwa. Zikube bwepwa. Pastor Miriam mutendereza. She's anointed to do that. Bano si kye batunuulira ekyo. Balina ekintu kye baabala, kye baagala okukuba. Oba oyagala oba toyagala. Bali babakuba nga babatunuza muzi award, music award. Kati baagala kutandika ku advertisinga mukyalo ono, bamukolere market, babloga batandika okumuwazi interviews, bamusendesende, bamusike. Ogenda okukakana nga bamukubye muzi award. Award ezo ze zikyasinze okusuula ba gospel ministers. Lwaki? Nti babavuga ne babajja ku kye tuyita music ministry, gospel music ministry, ne babazza mu gospel industry, whereby industry eri about fame and sales. Kiki ekyajja Satan ekyamukuba? Fame, yayagala kumanyika. Bible esomesa mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka 9:25. Bakolinso ekisooka 9:25. Buli muzanyi assaayo omwoyo okwefuga mu byonna ng'aluubirira okufuna engule eyonooneka. Naye ffe tulifuna etayonooneka. Waliwo kye tuyita corruptible crown and the incorruptible crown, oba perishable crown and imperishable crown. Kati abayimbi ba gospel bonna babatunuza mu ngule eyonooneka. Kiyite the perishable crown, the corruptible crown. Eyo gye babatunuza award, mbwafunye award kumbe babatta.
ebyo bye bakola okukuba Kirk Franklin. Buli muyimbi wa gospel yenna avaayo bakimutunuzaamu yagalagaana kimaliriza kikukubye tewewakana kubanga bakuteeka mu fame light oli star batandika kutwala nga star batandika kuwa zikorabo kubanga oyingidde mu line eyitibwa okwagala okufuna the corruptible crown music award. Bakola zi award zaabwe ne bakategorizinga ne gospel music bamutwalanga industry not ministry. Nti bw'obeera ku saidi yaabwe obeera okola ssente so n'olwekyo gwe olina okufuna engule kubanga osinze banno. Ekibuuzo, ani yali akugambye nti gwe osinze okuyimba gospel okusinga abalala? How do you gauge yourself? Kitegeeza nti gwe omugabo gwo omaze okugufuna naawe n'owanika engule waggulu. Nze nsinze ne bakuba n'ebifaananyi, nze nfunye oluyimba oluhiitinze omwaka olwa gospel. You are receiving your reward. Ofuna kye bayita the perishable crown, the corruptible one. Yet Bible esomesa nti ffe we are waiting for the incorruptible, the imperishable. Kati omulenzi oyo omulaba oyo amutunulira ngeri gy'amutunulizaamu ne microphone. Ye asindikibwa genda okole kino. Mukama woba mumanyi oba tamumanyi jjajja mind yonna ali agented okukola ekyo. Era mujja kulaba oyo bw'anaavaako waddewo omulala amuyite. Oyo bw'anaavaako waddewo omulala era amuyite. Mugenda omaliriza ng'oluyimba lwe MTN erunominatinze okuyingira mu Kola Tunes. Eno Pastor Miriam Walugaba ye abeera alowooza nti yes Mukama nzigulidde enzigi nyambuka ne mu awards banominatinze nga weererejja ng'oyogera byonna nga bo balina bye bakuteegera. Basebo ne bannyabo, we are not after anything. Tuli ffenna naye twagala at least tumanye ebigenda mu maaso. Ba alakeri babakubisa ebyo zawadi. Si buli interviewer nti alina okukuyita. Olina platform emala. Mutundwe Christian Fellowship emala nnyo. Radio, YouTube channel, Facebook pages zimala okukuwa advert etuuka ku bantu ne bayingira mu Bwakabaka. Bano balina bigendererwa byabwe birala baseketerezi. Kubanga bo bateekeddwa kukola ekyo kye balina okukola. Bakuba era omwana yansindikidde kalinki ako naŋŋamba nti sooka olabe ekiri kye wayogera luli eri kiikyo. Bwe batyo bo bwe batandikiriza mpola bakuwa bu interview batandika okulondoola. Bwe bamala nga batandika twamukutte akola bw'ati batandika okuteekako ebintu ntwawo.
otandika okwewolerezaako naawe oyite media balimba abo boolaba baseka booseka naawe abo banoonya ssente kukwata ku zitubu zaabwe bafune ze bafunye basasulwe obulamu bugende mu maaso naye gwe baba batandise okukulimako baseka kungulu naye nga munda kyebakola Mami Teddy Bugingo interviewer blog omu yagende wa Mami Teddy Bugingo n'amukolako interview n'amwetooloolako Bible esomesa mu kitabo kya Yokaana Enjiri Yokaana 12:43 Bible esomesa for they loved the glory that comes from man more than the glory that comes from God. Bayagala ebitiibwa okuva mu bantu okusinga ebitiibwa ebiva ewa Katonda. Abantu baagala kubawa red carpet bamukubire emizira awanike awaadi awangudde engule ebyo bye baagala bakukube baagala kukuba tewali kirala. maliriza tubadde bakuteekayo episode leero ku You must be born again. Tugiyimiriza nga tuwulira kino kyetaaga kukwatako ng'obudde bukyali. Yenna amanyi Pastor Miriam Walugaba mumutegeeze ng'obudde bukyali mumubuulire. Baagala tandika ku brandinga ekyo kye baakola Judith babiri bakimukola. Baagala kukujja mu ministry bakuyingize mu industry awo owulire awo otandika okuwulira batandike okuvuga speed. Nkubuulidde kye baagala ekyo ate bwe twogera ne tubabuulira mutandika kuwoza. Abo banoonya mannya tetunoonya mannya sinoonya mannya kubanga nina amanya gange mu passport yange endagamuntu ne birth certificate ninako amanya kyamalala genjagala. Sente banoonya sente sina sente zenjagala nina omulimu gwange gumpa sente ezimala ate toyina sente zosobola kumpa gwe tozirina. Tunoonya sente munoonya sente abo banoonya fame abo banoonya kino kusekeredde. Nina omulimu gwange kumpa sente zange nina amanya gange gali mu passport yange. Naye olw'okuba nti mwe temwagala kubabuulira mazima temwagala kubabuulira omuntu ayogera ku mazima oyo ye mubi. Omusaayi ngunaabye mu ngalo zange. Owooluganda mumusabire asobola okumusisinkana mugambe Pastor Miriam Walugaba. Watch your footsteps. Baagala ku brandinga akakalenzi olaba nga akalenzi obulenzi naye muyiye munda omuvubuka oyo aina mission ye abeera ku mission bwakera ku machanaga katika nfulume ngende bwavaawo ng'agenda ng'anoonya interview ewalala nga banoonya abantu banoonya bunoonya baba bagguse mu bamalaaya babakozeko interviews mwe babajjamu information but they are not content creators.
they take that advantage ne babafunamu content. Pastor Miriam Walugaba byebyo Bakunoonya nayogera ddawo ku video gye nakola, because that's the route gye bakozesa okukuba babiri. Yeyo route gye bakozesa okukuba Wilson. Olwaliro kati Wilson anoonya hit. Buli mwimbi wa gospel anoonya hit. Bava ku line ndi kati kuweereza. It's ministry. Now it's an industry. Tuyina okufuna munaffe. Tutwala obudde mu studio. Tuteeka munyo sente. Now we also want to harvest. Ne baba kubira. Because muyayanira engule eyonooneka. Tebali baagala okukola ne Don Mowen. Lwakuba nti Don Mowen alina ba handlers abalaba. Naye naye bali batandise kimukola. Ekyo bakikola omuweereza omusumba wa Lakewood Church onani gwe bayitaani ono Joel Austin. Bakimukola Joel Austin bakimukola. Omuyimbi mumanya omuyimbi gwe bayita Kanye West. Kanye West became a member mu Lakewood. Is it Lakewood? Kanisa ya Joel Austin. Yamaliriza abambudde. Bonga balowooza mulokole alokose. Kati azze eri Katonda. Byakola byeyafulumya byesisiwaza. Buwi batyo. Era ya system yemu yeri mu kukuba ba Hillsongo. Neffe tetulaba, temulaba nammwe. Olina okuba ng'olaba. Tunula naawe olabe. Kino kiri nayonka kiraba. Ekikwetagisa nnyo mwoyo nnyo wakubikkulirwa olabe ekigenda maaso. Kiringanga wano waliwo omusomesa ali awo. Musomesa wa bulimba. Ali awo musomesa wa bulimba. Navaayo n'asomesa abantu. N'agamba nti bwe weebaka ekiro n'oloota ng'omuzeeyi omukadde akwebakako akola sex naawe. Wadde bba wali ku kitanda mwembi mwebase. Naye n'oloota omuntu nga yeegatta naawe. Akola sex naawe. Oba musajja oba mukazi. Togoba dayimoni. Oyo si kawuula. Togoba. Eyebeera ndowoozayo gy'oyise nayo mu lunaku. Kitegeeza walabye omukadde ng'ayitawo n'omwegomba. Naye nga kituufu osobola okwegomba omukadde mu nsonga z'omukwano mu buliri. Mukadde ayitawo akootakoota bw'ati. Ne woba nga weegombye muntu ky'oyagala okuŋŋamba lw'omwegombye bw'oti emisana ekiro lwagenda okujja. Naye omusajja n'asomesa abantu nti eyo mayindi yo. Jack online ministry bw'atyo bw'asomesa abantu. Naye nga gwe atasobola kukiwuliriza nti njigiriza nfu
Mind omanyi kyekitegeeza. Mind omanyi kyekitegeeza. Mind is a spirit. It is a soul. Kitegeeza nti your soul, your spirit is getting engaged in another spiritual sexual interactions. Daimoni goba. Otherwise, ogenda maliriza emenya obufumbo, ogenda maliriza okoseddwa. Abamu kumwe mutandika biroota ne bireeta abaana ne mubayonsa. Nalinda byeko omukazi ayonsa ng'agamba nti buli kiro ayonsa abaana, baleeta abaana nga bakaaba ekiro mu kirooto n'abayonsa ne bamala ne babazaayo. Enkeera ku makya amata mu mabeere nga gaweddemu, abaana be ne banywa siriraaka n'amata g'ebikebe. Kijja kimuyonka kiro, kimuyonka ekiro ne kiddayo. Maama nze mbuuza gwe ssebo, ekyo kitegeeza yaloose misana ng'alaba omuntu ayonsa abaana, kati abo abaana be bazze ekiro bamuyonke. Kwata ku mutwe. Logic simple, tekikwetagisa genda nnyo mu mwoyo. Mind is a soul. Manya nti soul eri divided into 3 parts. Erina mind, erina emotions, ne will. Will, it's a spirit. Emotions, it's a spirit. Mwe mutuula love. Love, it's a spirit. Sex, it's a spirit. Mwe mutuula obukyayi. Hate, it's a spirit. Kati bwe twogera ebintu ebityo netugamba gundi osomeseza ensomesa eyo gisazeemu oludde ebbanga ng'obisomesa okyamya abantu. Nga mugamba munoonya mannya, mwe munoonya byammwe. Kakati tubabuulira. Pastor Miriam Walugaba, abasajja bakuliko. Interviews, si buli interview nti buli alina ka microphone, buli alina ka kamera kajje kakunoonye. No. Make yourself busy. I'm busy. Mutundo Christian Fellowship emala. It's enough for you. Bano bakunoonya bagenda kukuba. Yagala gana. Otherwise, bubajja bakuba. Tebatya, tebalina gwe batya. Bagenda kunoonya mpola. Ayinza okuba omuvubuka oyo tamanyi kyakola, naye nga munda mu ye ekimulimu kyo kimugamba kola kino, kati kola kino. Bali mu kukunoonya, baagala kufuna, baagala kukuyingiza wali, bakujje ku ministry, bakuyingize mu industry. Wuliriza abaana nga boogera gospel music industry. Waliwo amannya ge sijja kwogera. Ba presidenti ba gospel music simanyi baani, simanyi abaana mubaleete eno nabo bafune ku ssente za gavumenti, bafune ku ssente za gundi. Then ministry efuse industry, buli omwana ogeko. Olugoye lwa Mukama waffe Yesu Kristo balukubako akalulu, balwawuzaamu ne balukubamu akalulu ng'ali ku musaalaba. Kristo waliwo abali mu kumulyamu ssente nga ministry bagigabanyeemu baagala kugifunamu ssente. It is happening. Gospel music mu mutunuulire agabanyiziddwamu. Omuyimbi n'akwata oluyimba lwa gospel n'aluteekako copyright. Tosobola kuluplayinga, tosobola kuludownloadinga, olina mala musasula. Bwakusanga ng'oluplayinga ewantu ewalala nga tolina copyright, copyright ekusiba, ekukwata. Ekyo kye bagala obbatunuzaamu. Nti Pastor Miriam Walugaba oluyimba lwo luno
jangu eno mu UPRS tukuwandiise. Eyo ye system gye bagala okuteekamu. Bagenda kuvuga mpola weewandiiseeyo. Oluyimba lwo kasita lubeera copyrighted bakuwa ssente. Bwe bakuwa ssente be baluvunaanyizibwako. Copyright law ebeera ekwata omuntu yenna azannya oluyimba olwo nga talina lukusa. Bw'oba oluplayinga ku YouTube bajja luputinga down. Bw'oba oluplayinga ku radio olina kusooka kusasula. Kati babasange nga muli ku crusade, muli mu kuyimba. Bwepwa zikube bwepwa engalo bwepwa bajje bakwate emizindaalo. Ani abawadde copyright law ebakwata ate nga babeera batuufu kubanga balina copyright wateekako omukono. Abayimbi bangi batadde copyright basayininze copyright law. Babeti Muwanguzi basayininga dda copyright law. Bani bano bani Babugembe abo bo basayininze zi copyright law. Bo bagala platform mubawe platform bazisayininze zi si bukyayi. Bino sibyogeza bukyayi mikwano gyange. Bakibayingizeemu mu kitambulemu bamale babakwate babakube. Mutandika okuwoza bafaani bange tutandika okufuuka bafaani. Bafaani bansabyeyo ka hit. Bafaani bange mwana wiiki eno mwaka guno nina okuleetayo alubamu nga otandika kubala alubamu tobala. Kiki kyogasizza mu bulamu bw'abantu? Waliwo omuyimbi omulala awe era naye bamukuba sisitimu y'emu ye yamukuba. Teyakimanya naye nga sisitimu y'emu ye yamukuba. Danjelo Busuulwa bakozesa sisitimu y'emu ne bamukuba. Bwe muba mukyamujjukira omwaka guno Mukama nkusaba tandikira kunze ne bakozesa sisitimu y'emu ne bamunosola. Lwaki sikoma wano tetujja bimalayo? Naye Pastor Miriam Walugaba bakunoonyaamu ebintu bibiri bisatu. Bakunoonya ku drivinga kujja ku ministry, gospel music ministry, bakuteeke ku gospel music industry. Industry, it's about fame and money. Secular, bakutwala mu secular room. Music without God. Wekastosala akagwa no deri. You are singing on another platform, on another altar. Abamu mugobe. Si buli omuntu agenda kujja akutunuzemu ka kamera, akutunuzemu lu microphone oyogere, werereje, omala osiibule. Takuviira kaawo. Bwakwata video nga agitwala bagyeditinga n'omulala alabira ku oyo nga naye ajja alumba gwowoza banange nfunye fame bamanyi akayimba katambudde TikTok abana bakatambuzza kumbe bakunoonya. Ministry is about souls. Kakati gospel music yewe yatuuka yatandika okuluzinga akawoowaako kubanga yayingira mu industry bamudrivinga ne bamuyingiza mu industry ne bamujja mu ministry. Mulimu platforms ezimu zotalina kwereetereza nti saagala. Waliwo abaana abamu abakyabalemye okukuba. Bakyatambulira ku bigere byabwe baweereza Mukama mu mbeera yonna ate nga balina ministry
ennungi eweereza obulamu bwaffe. Tunula olwaleero gospel music olwaleero omugerageranye ne gospel music owedda. Ba Chosen Harvests. Ba Chosen Harvests n'abalala owulira oluyimba. Waliwo oluyimba, for example, kankuwa oluyimba luno oluwulire. Njagala owuliriza oluyimba olwo. Si lwa kaakati. Omutima gwange gunoonya Mukama njagala nkumanye eby'enseero bita. Olwo luyimba oloza lwa kaakati, luyimba lwadda, lutambuddeko akadde, lutambudde naye lukyakola obulamu mu ffe. Lukyakola obulamu mu ffe. Oluwuliriza ne weebaka n'ozuukuka ng'obulamu bwo buteredde entende. Neewuliriza music w'olwaleero owa gospel. Abala kimu mpeza di alubamu nfunemu hit. Njagala nkoleyo hit emu, nina hit, njagala nkole hit, ayagala kutambula nga famous man, ayagala atambule nga bulwayita bamukubira mizira, yuyo serebu, mwagala kufuuka ba serebu, mu makanisa mwagala kuyingiramu nga babakubira mizira, bwe babaniriza okuweereza mwagala kutuuka service nga yatandise dda, munonye mutuula, era otambule abantu bakutunulizeeko amaaso, serebu waffe, byebyo bye mwagala, bibakuba. Kati sisitimu eyo gye bali mu kuzimba egenda bakuba. Mukama banjagalire. Pastor Miriam Walugaba ndi ku mavivi nkusabira. Naawe asobola okusabira omukyalo oyo, n'asobola okumutuukirira, mutuukirire omutegeeze nti baako wookoma bagenda kukuba. Mutundu ekumala, funye omukisa ogumala. Akasolya koliko kalamu nnyo. Naye bw'ona sobya bw'oti ekigere, onaanulemu bw'oti, bagenda kukuba. Kyangu nnyo kukuba. Kubanga tubalabye nga bajja ne bakubwa. Samusoni bamutegeera butegeezi nti wano, kati gwe bali mu kukunoonya nti wano. Mumulaba ayogera nnyo, akola bw'ati, akola bw'ati, wano wemba mukwata. Batandika okunoonyereza, okutambulizaako kamera, alyawo emmere, agulawa egundi, batabani be basomerawa, baawo akolerawa, batandike. Ofunemu akazibu n'ebbaawo, ensonga nga musobola okuzeemalira mu nda eyo, batandika okubalinnya kagere kagere. Bwe pwa, mumanyi nno nti byatabuse, nti ate kiki, nti bbaawo ate tebaakoze bati, bitandika okufuluma mu mawulire. Ensonga ze mbadde musobola okwemalira ziveeyo zitandika okudda mu mawulire. Kyekyo bugingo kye yakola. Bulogo omu era mumanyi yasoobasooba n'atandika okubajjangako zi interviews bwe zityo, mu zi Sheraton bagenze, buloga bamuwadde ssente, atandise okukola ogugwe. Yiyo tumulabe wa Teddy, yiyo tumulaba ku mbaga. Naseka, uyo tumulaba mu church. Ijja boogera sinoonya ntalo n'abantu. Naye Pastor Miriam Walugaba, abantu abo begendereze, baagala kukuba, baagala kukola kye bakola babirye, baagala kukola kye bakola bugembe, baagala kukola kye bakola ngoma. N'abalala nkumi awo kama bankumire. Si bubi, si bukyayi, naye tuli wakati mu kutunuulira kiki. Yokaana 12:3
baagadde ebitiibwa by'ensi ne balekerera ebitiibwa ebiva eri Katonda. Yokaana 12:43. Nvuddeko. Bye.